Baniriza abekomide ku Kakos Facts 256 wagategede getugenda okubanga twogera agakute omubabiro mu Kampala obolyawo n'okuba nti getolodde Uganda yonna kibenga tukikwasaganya naye nga tewerabira banafu amanyidwa nga aba high level tour and travel agency batutwala kasese tugende tulambule eno lwekyo bookinga ekifo kyo tusimbulanga kuzomezi 5 omwezi ogw'omunana atebe bamukubateekamu ensimbi okubatusaka amawulire gano aga wagategedde langa 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebitunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo kazinga kyano Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karoro Falls Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi bookinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bisimu 0770292827 oba 07788554 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula Bizondo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu na Asula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku kazinga kyano ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula ngabi wagitwa Kauthara Agency Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba nebitegekebwa High Level Tour and Travel Agency tusigala lambula naffe buli bwotunula buli woza amaaso Spice Diana bagwe boogerako olw'ensonga nti embeera eriwo mu ggwanga kuba nti bamuyise ku polisi abeeko byanyonyola ku by'omuvubuka agambibwa okuba nti yalinnya ekikomera bwe yali alina ekigendererwa ekyokunyaga oba ekyobubbi ono bwe yagwa mu kikomera bamutuusaako obaolyawo ebikolwa ebyamuleetera okukkirira ekaganga nga bwe twogerera zembuyaga ezikaze engoye kinakuwaza okuba nti namukwaya ajala ayitiddwa ku polisi okuba bamuteekako omusango gw'obutemu ekituufu kiri nti baali babaagala okumunoonyerezaako oba okumufunirako abo abaatuusa obulabe ku muvubuka ow'emyaka 27 eyattibwa yakubibwa okukakana ng'afiiridde mu ddwaliro e Mulago ngenda kusomeza 3 omwezi guno gwe twakakuba emabega Nsamba Henry alina ab'enganda z'abakambwe abazibu abaagala okunoonya obwenkanya ku nsonga eyaliwo mu mbeera efaanaganako bwetyo naye katumusabire azze nga followinga Spice Diana tabeerangako mu scandals bwe ziti eyeekuuma nnyo okuba nti akola emisango egifaanaganako bwe giti naye ate olumu abantu betwekuumirako okumpi naffe oba olyawo be batuleetera okugwa mu bizibu ebifaanaganako bwe biti mujjukira sitole za Chameleone Kalamagi yalinnya ekikomera naye bamwokereyo mu kikomera Seguku mukyajjukira Rabadaba alina omuvubuka gwe yafumita ekiso ebyo bisitole ebitera nnyo okujja bw'oba toli muyimbi w'amaanyi bikukuba oluusi ne bikujja ne mu industry bw'obanga bikusanze teweenywezezza kimala katumusabire omwana wattu asobole okulaba ng'ekyo ekintu akivunuka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyawedde njagala kwebaza abayimbi abagijjumbidde abasobodde okubaayo abo batasobodde obaolyawo ne babeera ku social media okukunga abo bagendeyo nalabyeko Irene Namatovu ne bbaawe Geoffrey Lutaya nga bali kakuuto bali mu kudduka ne ngamba kikolwa kirungi okwongera okuteekawo omutima ogw'okwagala enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda ebimu ku bifaananyi ebyavuddeyo nze kyensinze okujjamu ekyasinze okunnyumira kyekyokuba nti emijoozi gibaddewo nga gitundibwa kale gyatuuse ku ssaawa esembayo nga gyaweddeyo naate n'olaba ng'omuntu ayambadde omujoozi gwa NRM azze we badduukira era ng'ali comfortable yegwega omujoozi gw'alabye simanyi oba embeera we tutuuse bannayuganda baavu nnyo okutuuka ku extent ey'obutasobola kugula kajoozi okusobola okugjayo mu joozi gwa NRM okujja okugwambala ku Kabaka birthday line kinakuwaza kina kye kiregeeza abalala basese busesi mbwengoye mbwe emijoozi bagifuula ngoye naye mubebe nga mwe mukitunulira mu ange eyo nze nagitunulidde mu ange eyo okuba nti omuntu asobola naggula mujoozi naye ayagala okubaawo nga gwalina ng'omujoozi oba ng'olugoye Katonda wa igwanga lino lyeriraga simanyi nakumanya naye anyway nembeera bwetyo bweri banaye ono musajja Majambere era nga y'empologoma ya NRM amaziga gakukaabira ku social media nga gasusse
akaaba agamba mbu President Museveni amuyamba ebintu bye bamutwala. Kye neebuuza nalabako lumu ne Catherine Kusaasira ng'agamba mbu yatunda ebintu bye mbu ateeke ssente mu kalulu. Kambuuze ani abatuma? Babagambako nti NRM terina ssente zeteeka mu kalulu kusaba balonzi kugironda. Gwe n'oyiwawo omubiri kankome naawo kankuwa amaziga gayo nogayi Jambere muzeyi bintu byeba bitwala muzeyi pako chase kumulira muzeyi binuma tiri mumbi muzeyi tasa muzeyi ze musajja wa Majambere muzeyi sina chase kose kuku muzeyi obere mutemeke zizaka ne muzeyi tasa tuwali agenda kunyamba muzeyi yegwageno kunyamba muzeyi nyamba muzeyi ndi mubi president wange muzeyi nyamba muzeyi nyamba ero jakaba oja kumala oja bivaako banaye nabadde ndi awo nga ntunuulira embeera ey'okuyingiza abavubuka mu magye. Abavubuka bali mu kuyingira magye okwetula Uganda yonna. Naye nalinako omukwano gwange ow'amagye omu yaŋŋamba ti training bwetafiirako muntu eba si training. Waliwo omuvubuka ono nga abadde ayagala kuyingira magye e Masaka eyo, naye Mukama Katonda amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Oluvannyuma lw'okugenda ku training abadde akyegezaamu yakaddukayoko katono kilomita nga 5 n'agwa ekigo tazze engulu. Omuvubuka ono ategerekeseko lya Thomas myaka 23 abadde agenza okuyingira amagye saidi zaawo mu kitundu ky'e Busoga okukakana nga Katonda amuyise wetwogerera kati zembuyagezi kazengoye oba baba sibalamu bulungi siyinza kumanya, naye nga UPDF ekyagendera ddala maaso n'okulikulutinga abantu ab'enjawulo okuyingira ejje erya UPDF. Yesterday alina omukolo gwe yaliko olumu ng'ayimba, naye kisinze okunsesa kano akavidiyo kasinze okunsesa naye waikabaweeko. Waliwo gayi yali ku mukolo nga bali mu kufuuwa Yesterday ng'ayimba, naye oli ng'akutta omutwalo gwe akulagira ddala okuguwa agugjeyo bwagala ogumuwa kozi muzeeyi yatugamba okekkereza yensonga eyo omusajja omutwalo gwe gugumuluma ndowooza ngamba sibula twali batugudde ku mukazi eyakutte Lwasa akatambi era kiteeberezebwa okuba yalibanga naye bakazi mugenda kutugoba nze kambabulire ku nsonga z'okwegatta. Can you imagine oli mukuŋŋamba bebi ng'ate bwonkwata bebi nga bw'ate bwonfiriminga kati tugenda kufulumya amateeka. Nze bwe mba nkufunye bwenti nga tuyingidde mu room, ekisooka kamera ya room tusooke tugiteekeko tawulo, ekyokubiri essimu zikwate nziteeke mu stokisi zange nzipakire mu ngatto, kuba kati wetutuuse bannyabo mugenda kutumalako emirembe. Nzize kufuna ssanyu naawe ozze kufuna ssanyu atodda mu butambi. Mbeera bulungi bweraba. Higher level to one travel agency etutwala Kasese osigala olinyumya ki ate tugenda n'ebizonto bakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimbula nga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo Kazinga Chano Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karoro Falls Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi bukinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 49 28 musanvu oba 0788 zirine ku WhatsApp. Sente zonna sasula kuliko entambula. Bizondo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu n'Asula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku Kazinga Chano ebifaananyi okusasula ebifo bwetu n'alambula nga biwagidwa Kauthara Agency Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba n'ebitegekebwa Higher Level to One Travel Agency. Tusigala lambula naffe.